بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه abatulaba era abatuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukomyewo omulundi ogwokubiri oba omulundi omulala okubeera nga tutegeera kujjana era nga Sheikh wetwakomye nga tukuvuddeko mu break yaffe gye tubaddemu oba mu kuwumulamu kwe tubaddemu. Sheikh twakulese ng'ogamba kikozi twadde oyogera ku ki? Tugenda kubasisinkana tutya? Abakyala bano ab'omujjana tugenda kubasisinkana tutya? Twakomye nga malayika zituleese zituusiza ku mulyango gw'ejjana butya bwe tugenda okusisinkanamu abakyala mu jjana biidhinillahi subhana oba butya bwe tugenda okuyingira mu jjana abakyala abo tubaire nga tubalabako. Mpozi nga mu studio zaffe eza Support Islam in Uganda ndimu n'omwami gwe bayita Sheikh Abdulrazak Mutebi era nga mumanyi bulungi ye Sheikh yatusomesezza emisomo mingi nnyo. Tusaba Allah abeere nga amusasulamu bulungi bwereere. Era sebo kakati ku buno obudde sebo badde nsaba oyongereyo aya yaffe gye wabadde okomyeko biidhinillahi subhana. Fadal mashkur. Twebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukomezzaawo mu kaseera kano okuba tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe oluvannyuma lw'okuva mu kabreak ke tubaddemu. So Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti aggula emitima gyaffe atatuteeke mu bantu abawuliriza ebigambo ebituufu ne baba nga babiteeka mu nkola. Amiina ya Rabb. Mukama wange ekigambo aljanna tekyetaaga muntu kwebaka singa abawulidde nti waliwo akyogerako. Twalese tugamba nti tugenda kubasisinkana tutya. Jjukira muganda wange nti ffe okwesunga okubasisinkana nabo batwesunga nga betugira ki betubeesunga ku bulungi bwabwe ate beesunga ku bulungi bwabwe bwe balina nabo batwesunga nnyo nga naffe betubeesunga. Era kyova olaba ku lunaku olwo subhanahu wa ta'ala jalla jalaalu bagenda kuvaayo bennyini bakwanirize naye ng'essanyu libatta nga berikutta iffe nyini tusaba Allah jalla wa ala tuteeke mu bantu abo. Allahumma amin. Kati Allah watugamba nti wasiika alladhina ttaqaw rabbahum ila aljannati zumara. Abantu bagenda kutwalibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala basisinkane ejjana yaabwe naye nga bali mu gurupu abakkiriza hatta idha jaauha okutuuka nga bamaze ogira ki okugituukako. Kati jaauha wano tugenda kutuuka ku geti zaayo. Kati batutuukako wafutihati abwabuha bagenda kuggulawo wano bategeeza abwabu aljanna main gates bagenda ziggulawo mumaze okutuuka bannyini ki. Kati malayika zigamba zitya salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Malayika zibaaniriza mu kaseera zimaze obbatuusaako zigamba nti emirembe gibeere gye muli ki gyemuli fa ni'ma uqbadar. Wallahi nkomerero yammwe mugimaliriza bulungi n'ekyengera kyejjana kwebyo mbadde mujja mugumiikiriza bizibu biri ku nsi baana balwadde sente zikubuze ente ezo zifudde bakusibye ebyo byonna n'ogumiikiriza n'omanya nti bivudde eri ani Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ziba zigamba nti fa ni'ma uqbadar kyengera kinene nnyo zibaze obbatuusa. Kati waaweeno egamba nti wafutihat bagita wawu thamaniya ennyonnyola bulungi baulama bwe batugamba ennyonnyola emiryango gy'ejjana nti ginyemeka giri munaana egiri ku main gate egiri ku lubiri oba tuyinza okuliyita ekisaakaate kuliko emiryango 8. Kati gigenda kuggulwa kwolwo olunaku lwennyini abakyala bagenda kuvaayo mu mayumba gaabwe mu jjana gye tugenda okuyingira munda. Kati main gate zino bagenda kuziggula abakyala bagenda kujja babu egamba bagenda kuveeri munda mu jjana. Kati bafulume eno wabweru oba ffe tugenda okuyingira then bali kubatwaniriza nga tuli munda bagenda kujja bonna bapaakinge ku main gates. Kati waaweeno batugamba temugenda kuyingira direct gundi emiryango gino gigenda kujuuminga gisindike mmwe munda be bati abakyala babalengere
atina gikomyewo aba ebiri mu jjana mu birabe wano nga muli temunaba kuyingira okuzoominga yani nga bw'okwata kamera n'osika ng'ate oli tayingidde naye n'osika kati bwe mutuuka ku miryango gy'ejjana egenda kubatwalayo munda abakyala babalabe naye nga buli mukyala amanyi bbaawo agenda okumutwala nakati amanyi bulungi akumanyi sigamba nti bakati oba yoono oba afaana bwati la nga akumanyi bulungi kubanga bwewafa yajja mu kuziika yaliwo era mu kufa okukutwalayo yaliwo ng'akaayagana bamuteekeyo kubanga akumanyi bulungi kati olunaku lirwe nyi lwagenda okukwatako mu ngalo lwogenda omusisinkana agenda kujja era agenda kwaniriza n'ebigambo byetugenda okulaba biidhinillahi subhana kati ejjana eno emiryango bagenda kugiggula 8 naye si buli mulyango ogenda guyingiramu okugjako abantu abasunsule ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwetugamba hadithi inda imamu tirmidhi atutegeeza ntugamba ne hadisi abi hurayra inda imamu tirmidhi kitegeeza imamu tirmidhi yeyafulumya hadisi eno eri mu kitabo kya imamu tirmidhi kyekitegeeza ng'eyayogera hadisi mu kitabo ekyo ayitibwa abi hurayra atugamba nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallama qaala tukyali ku miryango gyaki main gates we tuli tebannaba kubaako abakyala kye batugamba kye tugenda okulaba bagenda kwogera bigambo ki allahu akbar kati main gates zino 8 bazigudde naye si buli muntu agenda kuyingiramu malayika ziwali zoogera nti salaamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqba ddar udkhuluha bisalaami zimaze okutuusa omulimu gwazo kubatuusa kati abagenda otunona abo bakyala baffe bali abejjana gotolabanga ogenda okulaba awankawanka okulaba nga wowankawanka ogireki omulabeko subhanallah susaba allah jalla wala ateke mu bantu abo kati bagigula nabbi ategeeza mu hadisi ya imamu tirmidhi min hadisi abi hurayra omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam man tawadda omuntu bw'afuna wuzu fa ahsana alwudua wuzu n'agirongoosa bulungi ثم قال وملك جفنا قامت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي قامت تفتح له أبواب الجنة 8 katigwa bagenda tekujukugulya wujonna wayadkhulu ayyuha shi'a katigwa to ine enkizo okusinga abantu abalala baligenda bagenda kugamba nti soko malo gitambula gyonna emiryango 8 soko lindeko ukasitanze mfuna wudhu nogifuna bulungi awulumala ogifuna nengamba nti ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu owomaze okufuna tikiti egenda okuguzaawo emiryango gy'ejjana gyonna baji kuggwe wennyini naye ng'ogifunye ku mbaka nga bwe yagiyigiriza allah agamba nti wayadkhulu ayyuha sha gw'ogenda okwerobozaamu ku bulungi obuli ku bintu mu jjana ogenda kuyingira mu guno oyingire mu guli 8 ogimaleyo ogenda kati gwengenda nagwo kati okugenda okusinga n'abakyala abakulinze bagenda kulinda batya owekitiibwa ategeeza sallallahu alaihi wasallama byayogera ku jjana ta'addaha allahu lilmuttakin ma la aynu ra'at wala udhunu sami'at wala ala khatari basharin amaaso tegawuliranga ku bintu biri tegalabanga amatu tegabiwuliranga olwogenda okubiraba subhanallah omukyala agenda kuvaayo seeka akwanirize ng'ayogera ebigambo bino yagamba omusajja bwe yawulira nga obbaka nnyonnyola ejjana yagamba nti ya rasulallah inna alqalbi yatir kyenyini kyembadde njawo agamba nti omutima gunvaamu ya rasulallah njagala kugenda eduniya agala givaako inna alqalba yatir omutima guganye si mulwadde naye awulira tekukyasobola kuwangalira ku nsi gwagala kugenda ewaago mu ggulu kusinkana abakyala baago kati nabi sallallahu alaihi wasallam abakyala bagenda kujja bebagenda kujja kuno bagenda kumanga bakumanyi bulungi waliyo ennyumba omubaka sallallahu alaihi wasallam gyetutegeeza kama inda imamu al-bukhari imamu bukhari atugamba nti waliyo ennyumba ma min rajuli min ahli aljanna teriyo muntu allah gwagenda kuwajjana illa walahu khima agenda kuyingira mu nyumba erinnya lyayo khima naye haisu kripa mpanvu mpitirivu omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abinyonyola n'agamba nti arduha obugazi width length obugazi bwayo bweti 60 mayira gigeraageranye ne mayiro 6
Imam Abu Dawud au Ahmad nagamba nti turaha eyo bwogenda okugituna waggulu 60 mayira yenkanankana mayiro nkaaga ku nkaaga gyogenda okusookera okuyingira nga otuuse mu jjana. Sekalindako otegeeza fuuti nkaaga oba mayiro nkaaga? Mayira batugamba olaba ekigambo mayira kitegeeza mayiro nga bwe tugimanyi. Kigambo mayiro kya Luwarabu. Mayiro nkaaga nga bwe tukitegeera nyumba bakigandawaza naye nga kya Luwarabu. Naye bwe buwanvu bw'ennyumba gyogenda okusooka nate nga si yeyo yokka. Qala ta'ala falyatanafasu almutanafisun. Allah kyava tugamba nti mufeeyo lianna aljanna maidanu tanafus au munafasa. Yejjana yakusiŋŋaŋana busiŋŋaŋanyi si kutuulaawo n'otuula butuuzi la abadan buli akakutuuseeko n'olaba ng'ova ku sirata almustakima la. Tuteekwa okuba nga tutegeera ejjana tugiyingire nga tugitegedde. Omukyalo oli batuzuuminze eri batulabye naffe basembezeza tubilengedde ebaana tubalengedde mudde eri mu jjana. Buli omu ajja kulwaniriza baawe agenda mugamba atya bajja bagamba batya nti tuuba man kaana lana wa kunna lahu. Wallahi okwesiima kutuuse olwaleero oyo Allah gwasazeewo nti waffe naffe nga tuliwe. Bye bigambo bigenda okubaleeta ku main gate kati batuuse ku main gate. Sebuma Faizo gwe kennyini nga gwe bagamba Kityamu West Annual gwatema empuuta Sejjingo Saidi gwe kaleekeezi eyakkiriza la ilaha illallah gwe bategeeza ebyo bintu bibyo Odongo Okelo si muzungu si gwagamba la ilaha illallah. Qala ta'ala inna akramakum 'inda Allah atqakum. Oyo alina eddaala eddene yoyo ayatya Allah mu butuufu bw'okumutya bubalinzi wali. Sheikh Entuyana gamba kigambo kikulu basahaba bagamba Nabi sallallahu alayhi wa sallam beba tu ya Rasulullah tukole tutye emitima giganya okuwangalira muki giganya okubeera nga julidde ejjana giddeyo okuwangalira ku nsi kuno jagala koki seeka sokolinde waliwo ekigambo kyoyinza okwogera kati nga Abawarabu tuyinza okukkiriza naye Kityamu West Annual wekoki Rakai sebo njagala okutegeeza nawe ampuliriza. Omusajja omuddugavu yajja eri Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sajja muddugavu muyitirivu awulidde Nabi sallallahu alayhi wa sallam ayogedde ejjana ayogedde ku bulungi bwaki bw'ejjana yasanyala nga takyabitegeera okutuusa omusajja eri omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'ayogera ensonga ze nakati ya Rasulallah ana rajulu aswad ndi musajja muddugavu kabihu raiha ate ekivundu ekinvaamu tekyogereka ya Rasulallah. Kabihu wajhi dawa kuinfana nafisi jitunyo gira ya Rasulullah la mala li bigambo mbaka omusajja yabyogera gambo mbaka la mala li ya Rasulullah sina sente fa in qataltu wa qutiltu fa aina ana. Naye tugamba nti omuntu bwalwana mukulya Allah agenda kuyingira nanga afana bwatu nyizo kulwana bantu ejjana rajul aswad kagongolo ngabo ndaba subhanallah nze kabihu wajhi dawa kwentunula kabihu uli wempunya la mala li sirina chenina ya Rasulullah nina jananze. Qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam na'am fadhahaba ar-rajulu faqatala faqutila. Nabi sallallahu alayhi wasallam atayogera kintu kya kufusinga kwagala as-sadiq masduq atalimba sallallahu alayhi wasallam agamba omusajja muddugavu omusajja nti na'am ekyo kiba kitegeeza oli wa mujjana kati nibwe mba mukaramojje kitegeeza already omusajja ayogera ebintu byonna ye yali asingawo la hawla wala quwwata illa billah. Nabbi sawa kuba nti nayogera bigambo kuli sallallahu alayhi wasallam akulira omusajja stamp y'okuyingira ejjana. Allahu akbar. فذهب الرجل فقاتل فقتل. Omusajja agenda wallahi ne bamutta n'ennabbi alaba Allah amuleetera vision omusajja bamuwejjana abakyala bamuyayanira kiyali ati omusajja ntayiza kumuyayanira olw'embeera ye yali alimu gyenyonyola omubaka sallallahu alayhi wasallam. La ilaha illallah. Hadhihi hiya aljannatu an-na'im. Bakyala banyumya kati wano tuyingira kati tukomyewo ku bakyala agambye nti tuuba liman kana lana wa kunna lahu. Omuntu yesiimye Allah gwasunsuddemu nga waffe ate nga naffe tuliwuwe ng'okyagenda maaso seka bannange buli yenna naawulira hadithi wano ku media yaffe eno Support Islam in Uganda tukwegayiridde genda gwe kennyini kwata kati enzo ono omusajja gogo oba gogo oyo teekamu nti no hadithi ya Ibn Majah oba ya Abi Huraira ngegamba bweti ne bweti butowulya buwulizi ffe n'olekaawo la genda gwe kennyini kubanga ne nannyini mazima agenda kubuuzibwa ku mazima ge yawmul qiyama. Mbasaba mubeere nammwe nga mwenoonyeza mulabe hadithi gye twogera abaffe entuufu oba tuli mu kwogera bwogezi se bugenda mu maaso bakyala boogera kigambo kiyitirivu. Omusajja ayitibwa Atta Salimi
yagamba Malik bun Dinar atabo baki abasajja balongoofu asib baawulira omubaka sallallahu alaihi wasallam naam bwe baawulira nga nnyonnyodde ejjana omusajja omu Atta Salimi agamba Malik bun Dinar owange wallahi lawla anna allaha lam yaktubu almauta ahla aljanna wallahi allah tiyagira ki kyetumanyi bulungi nti abantu b'omujjana teyabawandiikako kufa abali munda abagenda okuyingira ejjana law kataba almauta li ahli aljanna lamaatu min shiddati jimariha buli muntu yalifudde ku mukyalo yajja okukunona ng'aga nti seeka Anwar nkunonye gwe wange yalifudde bufi bwe yalifudde ku mukyalo olw'obulungi bw'omukyala nga takkiriza nti yeye era takkiriza nti omukyala wuwe naye nga mukyala wuwe balibudde nti abayi musajja munkuba ti kimumuwujje ti afudde omukyala agambye nti ndi wuwo neri terikufa katusooke tubalekeko tugende tuwumulemuko katinitini biidhinillah tujja kuba tukomawo tubeere nga tuwongera okubalaga omukyala wano mukwaniriza awo tugenda kuvaawo tugendeko mu maaso ewaddako biidhinillah ejjana gwe asaala essola z'ettaano z'osaala wallahi nkukakasa bino sheekhe byayogera temulimu kulimba ate ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam kati gwe sola gy'osaala yennyini yagenda okubeera nti nno ekuwa access etuuka wali wallahi nkulayirira allah tiyatutonda kututeeka wano ku nsi kutubeera nti atubonyereza tubeere nga tukutuya n'enkwawa tuli mu kulima ku lubimbi tugende twetika emigugu mu paaka tuvuge emmotoka ku luguudo nti ate atubonereze si kye yali agenderera yatuleka tubeere nga tukola emirimu egyo tukole emirimu tulabirire famire zaffe nga bwe tusaala eswala zaffe ttaano abeere nga ate atusasulamu ekisinga obunene akbaru neema yeki aljanna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tova ku sapoti examen Uganda tukomawo linda mukatini nnyo يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون